je ya Fangon Forest nti one kyenayagala ku bavubuka abo nti waliwo the level of independence kyetubulirira abantu bulijjo to be independent ontegedde independence ebeera vano mutwe ababaana bali very independent abafango yes nti independence mukutegeera kwabwe gwe wali owuliddeko nti nno bagize babakubye emirundi mingi gwe wali owuliddeko nga bakubye omuntu oza tebalina mbaana abakubi babikonde oloza banafu naye ibula yetika okwetikka n'okukuba kyanjawulo ontegedde gwolowooza gwolowooza senga Fangon Forest yali yafujjo nnyo to that level muje mugiteekako olowooza senga tebabakwatanga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awewa omukwano gwange tebifaanana abifuna singa emmese yambala nveera basidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo YouTube channel kwoli atuba tugenze maaso okubanga tugoba bumale tugere maaso n'okubanga tugamba ebigambo ku ludda luno ndine mwami Obote ejagera maaso okuba nti yabeeyanjulira ababuuzeeko seconds 3 so mwami Obote genda maaso n'okubanga weeyanjula tugende mu maaso. Samuel Kalungi lyerinnya lyange nsinzira mu kitongole ekya Zinga Yaffe. Zinga Yaffe kitongole ekikkiririza mu nkola eya personal responsibility and accountability. Embalirira ya buli muntu. Simbalirira yokka obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo wateekeddwa okusooka okubaawo obuvunaanyizibwa embalirira n'ekolyokekola ki n'eryoka ejja ku levels zonna oba ku mitendera gyonna. Lowooza ku muntu asookerwako paka ku muntu asembayo. Twogera ku pulezidenti, twogera ku asiika capati, avuga bodaboda, avuga taxi. Obadde okimanyi nti n'omwana omuto gwe baazadde jjo alina obuvunaanyizibwa bwe era bw'atabutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'akyali mutaawe wennyini waali nga baamuzadde jjo waliwo obuvunaanyizibwa bwe bw'alina era ng'alina okuwa embalirira bw'atagiwa biggwa bubi. Okugeza omwana omuto gwe baazadde jjo bw'aba tanuuna bbeere nga tayonka kubanga obuvunaanyizibwa bwe kuyonka omwana gwe bazadde jjo naye bw'aba nga tayonse aba alina embalirira tuba tulina oginoonya embalirira bw'aba tagiwadde kuba okwo kwe kuyonka yembalirira bw'aba tayonse tuba tulina okumutwala mu mbuga z'amateeka which is ddwaliro nti omwana yabadde ki n'omulope w'omusawo nti omwana nno okuva jjo tannayonkako bere tulimu kuba maaso ali kuba mpi akola gwa kaaba. So kitegeeza ki nti buli muntu ku levo ye alina okuwembalirira. Oyinza okuba ng'ovuga booda, oyinza okuba ng'okola omulimu gwe omuntu gw'anyooma ng'okusiika capati ebintu ebyenjawulo kati gwe n'ogamba nti ate nze musisi wa capati nze bwe binkwatirako wa nze akola kino nze binkwatirako wa. So the idea of personal responsibility and accountability gwe mulama bwe tutambulirako mu byonna bye tukola ati tukola n'ebintu ebirala biki bingi naye tutambulira ku mulamwa ogw'obuvunaanyizibwa n'embalirira yagwo. Twagala okubeebaza mwenna abatulaba from far and from near abawaayo obudde bwammwe ne kaddata kammwe ne muteekamu ssente ezo ne mukola ki abamu mutuwadde ku magezi abala mutuvumye. Wali omusajja yaŋŋamba yaweereza yali comment n'agamba oba wajeya n'agamba nti naye gwe ekisajja gwe ogwo era gwe mutwe gwe gumu kusala oluguudo naye bisajja bimanyira nendoza abaana bano balina ebivumo byabwe babiweesa ne bibeera mu bucket agenda asenako busenyaga naye ndowooza ekimu ku kireeta ekyo ndowooza fear. Abantu abamu balina fear ey'ekika ekyawaggulu, the other fear of the unknown. Okutyanga oli atya ekintu naye nga n'okukimanya takimanyi naye nga ate akikola ki ng'akitya. So nammwe mwenna tubeebaza essebo. Okay, Kali, thank you so much. Engeri gyekiri nti omuntu gwendi naye wa community development
tugenda direct mu byafudde mu community but strictly entertainment. Mwana Mlenzi Patrick Mulwana goyinza ogenda maaso kubanga oyita Alien Skin yabadde side za Luweyo ng'agenda maaso kuba nti ya performinga. Tulaba butambi obwabadde butambuzi bw'aba bloggers ab'enjawulo n'abantu abatambula ku mutimbagano nga bagamba nti Mwana Mulenzi bamukubye empita gundi nti bamukubye obubi nti babumumansulidde of which abalanga bagamba nti Mwana Mulenzi ono bamukubye ebisooto mboli yasenye kilo y'ebisooto nga namba n'agimubattula ku vest of which nendaba ebiwayi bibiri emabegako wabadde ngawo olutalo wakati wa NUP abaana ba NUP abawagizi n'abawagizi ba Fangon nga ku internet okwo beetwalira nnyo era ebiseera bisenga nga wosange wali akabonero ka Fangon FA balina enkola gye bagikola ne green omanya oyo mwana wa Fangon asumuludde osanga alina akabonero ka NUP ne red na biki omanya asumuludde era wadde betwala speed so olutalo lwakomyewo nga abafangoni bagamba mutwale erizimire nga bano bagamba mujja kiwulira. In fact waliwo video gye natadde ku YouTube byagaliwo ng'oli agamba nti Alien Skin bw'oteetonda wetondere Bobi Wine oba si kyo n'ebisinga ku ebyo bikyakola ki bikyajja oli yamugayina mugamba kati no bakubye ebisooto oluddako oli ajja kugenda mu kaveera mwennyini amala akuwuntulire ku ki ku stage. I don't know what exactly is going on here. It's very unfortunate. Oba kyakusaalirwa oba kyannaku nti tulina ebintu nga bibiri naye waliwo ekintu ekisinza okulya Uganda wano ekisinza otulya is opportunism. Abantu okozesa opportunity mu buli kimu okutwala omuntu okwagala okufuna mu buli mbeera mbi oba nnungi yoli abayagala gukozesa ayagala agikozese ng'omukisa okugeza ffe mu community mwe tuwangalira muno tuba n'okufiirwa abantu bafa every other time naye mu kuvijo oba kungubaga kufiirwa wali mukuŋŋaana okukoziika tulina enkola y'okusula ku mufu okusula we baafiiriddwa tebasula ku mufu. Yes. No kati gwe bakugezewaza musiru naye it is just the way it is. Okyegedde bwe tukyogera okusuza abafiirwa. Thank you. In other words abantu abamu twabanga n'abatamiivu omutamiivu ng'ajja n'ayogera ebigambo ebingi naye nga tebirina we biragira butamiivu bwe nga biraga nti okutegeera kwalina kwa kikula kyawaggulu ayogera yeeteeka mu kifaananyi ky'omutamiivu yeesigako ekifaananyi ky'obutamiivu naye n'ayogera ebintu nga tebiraga nti mutamiivu. Gundi gwe wabba ettaka lya gundi naye essaawa yonna ajja kukugira gundi gwe gwaloga gundi nagwe eddalu gundi gwe nokola gundi gwe era onaafudde gundi gwe wambaddemu omukono mu kufa kwe. So bwe baamalanga okubrandinga themselves to that level nga beeyisa abatamiivu abantu abamu baabaguliranga n'omwenge n'okubawa ssente kwata amuletera latiri tujita latiri nga amuletera latiri nambe yakawalaji kikoleko anti yeyanzibira mukazi wangu yeyansibulira omukazi gundi gwaba mukazi wa gundi oli mubbi w'abakazi ekyalo kikumanyi akumanyi kakati gwobeera wano nga olowooza nti oli mutamiivu kumba omutamiivu ali ku project ali kuyisaawo ssente ze ali mu kuyisaawo ssente ze ali mu kusasula nga TV bwekola akalango naye akalango ke baakasasudde era kabakasasudde ali mu kukagusa ekiro kiramba ng'alyoka avuma ggwe so kikyengezaako kugamba nti opportunism tukkakanyiza nnyo eggwanga lyaffe ne tulijja ku level kwe lyandibadde ne tuliteeka ku level ffe gye twagala okubeerako oba ffe feelings zaffe wezikoma empulira zaffe buli lw'otandika okukola ebintu ng'okolera ku feelings otandika okukola ensobi nnyingi okitegedde bulungi nnyo kubanga ffe abantu tunyiiga ontegedde bulungi ffe tuli bantu tukola ki tunyiiga bwe nyiiga enjogera gye njogeramu eba nki
kyovulaba nti batuwa amagezi nti bw'oba onyiize ennyo don't respond to anything oba bw'oba osanyuse nnyo tokola decision okitegedde bulungi ekigendera mu kyo ki nti omwana ayinza okukusanyusa n'akukozesa ensobi n'omudesigningira ekyapa nga tanava mbuli n'omuwandikira endagaano naye gwe lukiya kwata ettaka ogambye nti ki oyagala wa tikwata weetereko omukono okitegedde bulungi so kikyengezaako kugamba nti olw'okubanga feelings ziba mbi kyova olaba ebitongole ebiba byetongodde ebiseera ebisinga bibeera ne kye bayita police enkola y'emirimu nti enkola y'emirimu ebeerawo nga eri very streamlined nti gwe ne bw'oba toyagala abaasi nga tomwagala mulina okukolagana by all means okutwala maaso ekitongole mugenda kubeera mu meeting enkya ku makya jo abaasi jo mwabadde mu inbox oli mumutwalira abaasi sisaka kumumanyira kyokka wali mu boardroom mutulaba babiri omu yamyuka munne kitegeeza ki ono kyerabidde gwe okikola ki era wano mu kumuyita togenda muyita kino kya baasi ogenda muyita my colleague naye nga wali gyo wadde omukola ki kyekyengeeza kugamba nti waliwo kye bayita police so bw'ogenda ku management level that is where you go nti oba otandise okurespecting a policy now coming back to our local setting omwami alien skin nze njagala okuwa disclaimer sinze njogerera Fangon Forest naye ndi omu nange ninga nga ggwe alaba ebintu naye ate gwe Fangon ogisemberedde nnyo kunsinga nedda golooza nti ngisemberedde nnyo nze nsemberera ideology ya Fangon Forest nti one kye nayagala ku bavubuka abo nti waliwo the level of independence kyetubuulirira abantu bulijjo to be independent ontegedde independence ebeera va wano mu mutwe abo abaana bali very independent abafango yes nti independence mu kutegeera kwabwe gwe wali owuliddeko nti nno bagize babakubye emirundi mingi gwe wali owuliddeko nga bakubye omuntu oza tebalina mbaana abakubbi babikonde olowooza banafu naye ibula yetikka okwetikka n'okukuba kyanjawulo ontegedde golowooza gwe senga gwolowooza senga Fangon Forest yali yafujjo nnyo to that level muje mugiteekako olowooza senga tebabakwatanga oba olowooza bakola mu gavumenti omanyi mugenda ne mubeera woodwinked abo abaana senga babakwata dda naye bali their level of integrity eri wala nnyo njagala okugamba ebigambo bino alien skin bw'aba tagenda ku performinga tafuluma waka nkikuddiremu alien skin bw'aba tagenda ku performance ekiro abaawe waka ku tiktok ze mu mayirungi gaabwe awo babeerawo ontegedde bulungi nga bakwacya kiki kyengezaako okugamba nti balina level balina certain level of independence and tolerance eri ku level ya kika kya waggulu nnyo so ekyo kikkirizo bakigaana ekyokubiri Aluwa gye babadde nze nayogeddeko n'omu ku baana ba Fangon mukwano gwange because nali mukwano gwe even before because artist munange ate wa theatre and all that twakola obulango bungi and all that oyo gayo oyo owekirevu oyo Sechimpi yeyita Sechimpi laughs live Sechimpi live Sechimpi nayogerako nene nangamba nti nikuba namubuuza omusajja waffe ali nangamba talina buzibu koze kale kakati yali live ngamba sijja kumala budde bwa yali live nga bakola show nengenda nenjogera n'omulala bwe nayogera nangamba nti anangamba ekyabaddewo bisotoli byamuyikidde bamukubye ebisoto kubanga abantu babadde excited ate babadde bangi ate twabadde enkuba yatonye nnyo kakati nze nenkitegeera nenkivaako okitegedde bulungi but leka tutunuulire scenario ate social media nefuuka bulala nnyo oluvannyuma anti kakati social media nja gituukako kati tusooka tutunuulire scenario nti ebintu bino kale byabadde bituufu
ontegedde bulungi kale bibadde bituufu ontegedde tutunule scenario because mu economics I'm a student of economics naye mu economics tulina kyewandiise assumptions we assume let us assume tusuubiriza okuba mbeera yakuba bufaananyi tugeze kyobula nze sikiriza nnyo mu economics okyegedde bulungi makyaza nate kikola economically it works assumptions work because it is something you assume and later you take action accordingly but assumption nti wano katutune ku assumption eno nti kale bwe kiba nga kituufu what is there to celebrate about okuleka nga obwongo bwo bulinamu ate bino bye bamuyiridde gwe bikuli mu bwongo gwe kyogamba mbu lwaki abantu bajaganyiza why would someone celebrate because another person is going through hell if it is true? But these two parties, I'm responding to the question that you've asked. I will respond by saying that these two parties, I will call them parties, because they've always termed themselves as parties. These two parties always celebrate each other's misfortune. If at all you have been following stuff that has been going around. Thank you very much. Kakati awe tuli nti lwaki tutuse kweyo level kyekikye nagabe ntuvudde waggulu gye tulina okuba ne tukkakkana nnyo ontegedde bulungi lwaki omuntu yandise lwaki nze nandiwulidde bulungi kubanga lukiya alina kyayitamu oba kubanga gwe olina kyoyitamu ne bwe twandibadde nga tetukolagana ontegedde bulungi ne bwe twandibadde tetukolagana lwaki mpulira bulungi bw'ofa kitegeeza nja kuba musanyufu kubanga ofudde. So the idea is tulina okutegeera nti ebintu Uganda yo nga yo oba society zaffe nnene nnyo okusinga ku busajja obutuli ku mitima oba kategedde bulungi okusinga ku buno obusajja obutuli ku mitima nze sagala gundi nze gundi oyo yantama we are too big a country to discuss your beef with someone to discuss beef eri wakati wa Nuupu ne Fangoni. Ochegede bulungi nnyo. We are very big to discuss that. But why are you pulling us to discuss it? Because gwe oganya okola obuvunanyizibwa bwo. Gwe tosobola kubanga omulimu gwo gwa kulinda bulinzi kulaba Nuupu kikinsobi kijekoze. Tosobola kubanga oli wano ng'omulimu gwo kulaba Fangoni buzibu ki bwerimu. Ontegede bulungi nnyo. You are being so cheap. Kakati with this wofuse wa Aleese anti kyenkugamba kati gwe tosobola nze sisobola kulaba sisobola nakumalirako budde bwange kubanga oli mu kujaganya someone's failure. I cannot. It is very cheap. So bwetuvaawo ne tuddayo ku mbeera yaffe ya bulijjo nti ekisookera ddala kyabadde kya bulimba kati ngenda ku dissemination of information mu society yaffe ekisookera ddala kyabadde kya bulimba alien skin tebannaba kumukubako bisooto abala bagiise biki now kya bulimba nti omuntu yenna asobola okubeera mu mbeera yonna naye kino kyabadde kya bulimba you are disseminating wrong information nze sobola gibawa wano kuba nagitegedde yonna it's not my business ontegedde bulungi ffe nga agaliwo tetukolera alien skin ontegedde bulungi tetukolera alien skin tetukolera Fangoni forest okulaba bali tusasula era tujja kujja tubagambe nti batusasudde isawa yakuba bulango nakubategeeza nkwacho festival biki tujja bategeeza but you guys are one month away to retirement so kitegeeza ki that is where we're supposed to be now tujja ku disseminating information mu society engeri information eno je oyinza okukikkiriza abaasi nti Uganda tetulina kye bayita national news nga weesiimuula okimanyi nti mu Uganda tetulina national news. I don't know what you're talking about. Are you talking about omukutu nti omugwanga sinayogera ku mukutu gw'eggwanga tulina UBC Uganda National Broadcaster kyembuuza
obuza kuba omikutu tujine jama olenga abasi sagala weisenga bana bavubuka anti ndeta ku level yo anti nkugambe tetulina kye bayita national news mu Uganda like sinakufuna with all due respect tulina amawulire mangi tulina agataliko nfuufu gali kubukedde tulina simanyi mwasuze mutya tulina amasengejje NBS tulina akawungezi NTV edda waliwo n'akanyumiranga agembobya tegakyaliwo agembobya gavaawo gali ku NBS gundi akakubamu n'akayimba gali gundi CBS gali ku NBS agembobya gundi n'akakubamu n'akayimba kokofinga gano agembobya akataliko wayatula togere mukwana tono watudi mwana wangu watabu bannange jali kubine byekisiru byemukola muyinza okulekawo artist ategeera baatisi mwagala bana abali controversial nti nkugamba nze nina obulumi ku baatisi bange bemunyigiriza ne mubatta nga balina ebyamagezi babasobola okukola but simply because you are cherishing and bringing nonsense on board and killing the real artists. And talking about that, we had Roy Kasenyako. I don't know if you remember that guy, the guy that sang Kasenyako. Yes. Guy was having a very bitter argument with some people. No, nkubuulira kubanga oyogera ku art onjija ne kugina emiramu emirala because nze mba mpulire obulumi nti abo basajja bakoko finger they are big artists and they are very good but problem oyo mwana gundi muyimbi mulungi nnyo naye muba frustrating nze ne mubafuula abatategeera ontegedde bulungi nnyo bwe mubafuulidde abatategeera using media muleeta bana abayayaaya batamanyi na kyakwogera ne boogera ebigambo ne banyigiriza abantu abo kati omuntu yenna alina malisi tovuma muntu yenna towemula muntu yenna tonafuya muntu maaso g'abantu kubanga artist yenna population gyalina ye capital we oba kitegedde bulungi nnyo tolina mukutulako capital we manya bana abakola ebyo baba n'entalo ku bantu bano omuntu olutalo olujewaŋŋamba ku kyolutalo jukira ekintu kyewaŋŋamba nti omuntu wetuba mu lutalo alina kukuba waluma newakuba mu naye nandi kati challenge eri bweti nti bano batandika olutalo ku muntu atabaliiko olutalo lunyuma nnyo nga babeerako nga togendedde ku kyabwe no kakati and that's why we have a problem that's why kati ndi mukulaga nti mu Uganda tulina okuddayo ku level eya waggulu tulekerawo ku discussinga this nonsense at this level tutandika okulowooza ku nsonga ennene gwe obuvunaanyizibwa bwo ki osanga omuntu atamanyi nakozesa toilet nakugamba tulina abantu nga tamanyi nakozesa toilet talina target tapima omuntu ono nga tasobola kugenda mu toyi n'agireka nga eri clean nga bw'agisanze nga that is how much he is irresponsible n'akulaga nti ate asobola okwogera ku muntu ga Bobi Wine yerevo y'okubeera nga talina buvunaanyizibwa asobola okwogera ku muntu ga Bobi Wine asobola okwogera ku Bebe Cool asobola okwogera n'obuuza gwe okyeremereddwa ontegedde bulungi nnyo okyeremereddwa okukola ebintu mu layini yo kubanga tetwetaaga kusooka kwenkanankana nze okwogera ku Bobi Wine sinasooka kusooka kufuuka Bobi era nalabako ku mbuzi ng'egamba gwe ekigambo mbuzi ekigambo ndiga nagamba we tuba ku sheeno kireke ne bali tukole sho abantu bayombere I'm always telling you this kanziremu ekigambo kino mu butuufu bwakyo nalabako ku mbuzi ng'eŋŋamba wuliriza ng'eŋŋamba gwe oyagala ku Bobi Wine gwe osobola n'omutuuka wakati engalo zino ziraba this is a justification of a goat olaba engalo zino nti engalo eno nene kweno ku zino zonna engalo eno giraba esobola okukwatako neeno eno nyimpi era emanyi weekoma eno mpanvu ezisinga zonna tesobola kukwata kweno yo nga yezze n'egikwatako ontegedde bulungi eri erina okujja kitegeeza ki nti tetulina kusooka kwenkana okukola omulimu gwe tulina okukola ontegedde bulungi nnyo naye ffenna tusooke turealizinge
obuvunaanyizibwa bwange ki ku kyalo kino kwembeera ontegedde obuvunaanyizibwa bwange ki wano mu famire yaffe gyembeeramu waliwo abantu betusanga ng'omuntu tasobola nakubuuza neiba we nti wasuza otya naye n'omusanga ng'ate yeekalakaasa agamba Museveni ave ku ntebe gwe okyalemereddwa okukola ebintu ebisookerwako ewammwe w'owangaalira so ki kyengezaako okulaga nti the idea of hate depending on feelings should stop. Obukyayi obuva ku mpulira zaffe bulina okukoma kubanga obwo bubi nnyo bukubiritolinga ne bukufuula atagasa ontegedde bulungi kati olwaleero alien skin bye tuli mu kwogera obudde buno yabadde mwaluwa ng'akola ssente mpitirivu era abantu babadde bangi abantu lwakuba tebamanyi kyebayita bizinensi yonna eba ne challenges zaayo ontegedde bulungi nnyo bizinensi ya art tosobola kuba na kisaawe ky'abantu nga kizze kulaba nga bonna baagala ggwe waliwo abazze okulaba oba bikulema naye baba basasudde anti that's what I'm telling you nti business ontegedde bulungi nnyo so it is not about alien skin teyajja nga clown kwagalibwa bantu teyajja nga ddiikuula si ddiikuula nti yajja kwagalibwa bantu bamwagale nnyo bamusinze alien skin si ddiini nti wakusinza nedda alina ebizibu bye kyovalaba nze mbambalira bwe nyambalira alien skin mwambalira nga bwali mwambalira nga bwali because nze siri wano kubasinza nina eddiini gyensaba ontegedde bulungi naye I appreciate their good and I appreciate their bad through appreciating the good I appreciate it the bad I condemn it. It is just the way it is. Seetaaga kumanya bw'olowooza oba bw'owulira ku ekyo ontegedde bulungi nnyo kakati ensonga eno eya mwami eno gye mwabaddemu simanyi busabusabusa nabadde nkubuulira nti ekintu kye bayita disseminating of information mu Uganda olwaleero tetulina na national news tetulina kintu kyonna tetulina mawulire gwe mbulirako amawulire ge weesiga kugaliwo amawulire ge neesiga gogamba nti gano bwe ngalaba nga mpummula ng'omumerika bw'alaba cable news network nga middle east bwelina Al Jazeera nga but we have certified evening bulletins you know that very well I know yes we have a couple of them kakati kankubulireyo kino kirowoozo twetaaga kye bayita national news mu Uganda nakiragako dda nakibuulirako dda omu ku mikwano gyange abakola ku UBC ne mugamba tetulina national news ekyo kya bulabe mukwate kye bayita tufune kye bayita national news national news tugifunenga abakuŋŋaanya bonna bakuŋŋaanya but that would need a lot of critical people yes. very good critical people tubalina we have very good news editors we have kyetukyalina wano mu Uganda is appropriating resources well tulina abantu abakugu abasobola otuwanga national news at least on a daily basis and I think we need people with a lot of solidarity nti kiki nti twetaaga ne tubeera n'amawulire nga gajja bwe gati ng'amawulire tulina amawulire nga gasomebwa ku UBC nga gasomebwa ku UBC kubanga ye national broadcaster kati abakuŋŋaanya bonna bakuŋŋaanya baali bakozeko ekintu ekyo baali mu celebration njogera ku national news nti amawulire gali nga bwe gatandika logo egenda direct nti we gatandika nti ga national news ya ssaawa 7 buli lunaku amawulire gajja bwe gati nti UBC oli bw'atandika okusoma bakasumba yagasoma byani nga bakasuka wonna nga buli TV eri mu Uganda ng'efuna buli radio eri mu Uganda ng'efuna ekyo kye bayita national news so that ali emawokota ali ebusiro
ali ettirinyi ali eggulu padel ali padel kabutong whatever awulira nalye namuŋŋoona kyawulidde era n'akitegeera nga bwe kiri naye buli lw'obeera n'amawulire ono gataliko nfuufu ono gataliko zino gali about interests. Thank you very much. Awo tubadde tulaga awo wembadde ndaga nti bwe tuba tetulina national news bibi nebigwawo bwe tutaba namawulire gawamu nga owekapong yafunye gage owetirinyi alina gage nga bagaje ku sausage olaba nti bali bajja okusaka amawulire nga waliwo ekibaddewo tugeza accident kati TV eno nereeta accident endala neraga kasikati k'omukazi akayulise. Thank you very much. Naye nga bonna balipotinga ku mawulire ago era nze nkubuulira tekigaana gwe kubeera nabuwulire bwo butono ku station yo ontegedde naye walina okubaawo amawulire ag'eggwanga nti omuntu ali ekabong ekintu kye nawulidde naye ate nga kimanyiddwa nti national news ya ssaawa 7 buli TV ne buli gundi ssaawa ya CNN news Al Jazeera that is time BBC news. It is time. So kati fe tulina challenge tetulina national news amawulire ga ku UBC nago baganoonyanga banoonya kakati netwesanga nti ne TV nayo mugitaddemu ne UBC nayo mugitaddemu mu lutalo lw'abantu okuba nti nayo mbu naye noonye amawulire manyina okubala nga bagiretinga bamanyi ogiretinga UBC ani agirabe eyo naye gwoyinza okugeza nedda tubeere bamazima oyinza okugeza national broadcaster. I know is a national broadcaster. TV endala. No, this is the point. Kati ngenda kubuulira mu ekyange. I know is a national broadcaster. Thank you so much. But once these people that are rating see that ayina ebintu byakola ebitatuukagana na banne, they have to raise up, bring up the ratings so that he pulls up the socks atukagane ne banna abalala. kakati nkuzzayo wali ku interests olw'okubanga tetulina national news twesanga ffena tusavinga interests bali abatali ba gavumenti bwe bakuba gavumenti erina okuleeta neutralizer eba eyingidde direct mu lutalo kubanga yo mwe mulaze Bobi Wine olova ku mawulire gammwe ontegedde bulungi kakati ono naye ng'agamba remember UBC eri bweti oba national broadcaster yonna mu nsi eba bweti esavinga ebintu bibiri interests z'abantu n'eza government erina okusavinga interests eziri public n'esavinga ne interests eza government si za government kubanga abantu be government ye public ye government n'esavinga ne interests eziri political ochegede munsi yonna kyova olaba nti CNN recently mu kalulu kagundi kani aka America kasookera ddala akagundi aka Trump ne gundi ne Clinton akalulu ako bafuna obuzibu buvaawa nti national broadcaster which is the cable news network CNN yalangirira ani Clinton bwerangirira Clinton kyokka ate eraga ratings zonna ziraga nti Clinton yawangula bugenda okukyanga nga Trump yawangudde Trump n'anyiigira omanyi lwaki it is about the electoral college mu kalulu k'abakyala gwe politics wa America ali bwati lwakuba ebyo sayagala biyingiramu tebitugasa but what you must understand electoral college ezi zonna zisubscribinga ku interests za state yali emaze okukola ki yali emaze okusala eddiini kubanga yali ekisajja kino ekirinako embeera kubanga jjukira omuntu Obama yaleeta Clinton ontegedde bulungi kati Clinton by all means Obama yali mu office by that time kati nga CNN gwolowooza nti stepping aside because America ezobeera nga tina president gwolowooza nti oyo kasasiro wammwe nammwe oyo
oyo babodaboda bamunyumya naye abantu abovunanyizibwa so kitegezaako kulaga nti whatever it is tetulya national news mu Uganda era ekyo tukisaba nga zinga yaffe mukama atuyambe gavumenti etuwuliriremu ekyo kyo kibeerewo tubeere ne national news gana amawulire agasaasaana ag'ekisirusiru gastopinge because lwaki nga yita ga kisiru obusiru nagamba nti obusiru is making a wrong decision as Ugandans we have made a wrong decision kutuufu we have made a wrong decision okufuula buli mawulire national news kubanga nze bwe ndaba ewange TV yange gye mba ndaba gye nninamu interest nze amawulire gendabye gentwala kyokka ate naawe bw'obaako gy'obaddeko nange amawulire gendabye naawe gokola ki gotwala kati obuzibu obuli mu ekyo nti amawulire gano gatambula gati kati tulina ne national news ku TikTok Facebook ne kuki kubanga omuntu takyasola kuyimirira n'agamba nti kino kyendabye kino kaninde national news musanvu etugamba ki we don't have any reference tetulina wakuddukira so ekyo so my idea therefore is nga tetunaba kufuna national news bino tukyabiraba there are so many alien skins who are going to come and they are going to have all this kind of mess then tulina political society eganye okubuulira abantu nti politics tebamulya tebamunywa wabula politics is just a principle is just an ingredient jetugatta mu byetukola ndi wetaga politics makaago wetaga politics jobeera wetaga politics kyalo yes nti abantu baganya okugamba abantu nti politics tosobola mulya politics yetaga mugatta mu ekyo kyokola na wano tuli mu politics naye tumugasse muki mwagaliwo ontegedde bulungi nnyo kati gwe toshakwata politics ye kanga tolina galiwo n'otambula n'ebutambuzi oti kakati ate abakulembeze baffe abamu naddala aba opposition bafubye nnyo okulaba nga bagamba abantu nti politics osobola okumusurvivingirako only ekintu ekyobulimba ennyo ekintu ekyokubuyaaye ekyokwewunza kumana baba amazima babagamanyi kankubuulira omuntu asinga okumanya amazima ye mukulembeze mu opposition abamanyi bulungi nnyo no go zone abamanyi bulungi nnyo wasobola okukoma abamanyi buli kintu kyonna abakalaba era abakamanyi kubanga bebakwata ne bakusibamu mu politics ebiseera ebisinga wabawo ne negotiations bakuyita ne bagamba nti kyoyagala okimanyi nti no mu politics oli asobola n'okukkiriza omuvuma osobola okunvuma n'onvuma nekino tokinyeganga tokwata ku mukazi wange tovuma mukazi wange nyamba otegedde oba tokwata ku mwana wange otegedde bulungi oyo yenja kwasa omutwe kakati gwe olaba oli kuvuma muntu gwalinga embwekate kati gwe nolowooza nogamba nti omusajja bunanga ali serious mulayi kyakoze yamusese budde kumba oli gwavuma yeyamugambye gwe nvuma byonna edda waliwo abantu abasasuliranga ba presenter babavume nga akweleza se naga mvuma muko nekyanaga nakuwadde sente za nyingi naye wanvumye ebitono nvuma mubino nasanga omugenzi jjajja ichuli nenjogerako naye yali he was a low fit guy nangamba nti nali nina bye mugamba byakwogera kuno naye nga mugamba nti nalina ekintu kye nali muguza naye ate nalina kye njagala okukola era senga by the yatuka ebbanga lino ng'akyaliwo singa tukola babiri nangamba nti kati kwogereko njogereko zinga eno tugiteekemu Bible konza tokyogera nako ojja kiyuza nawebeerarode kubanga yali president yali yetaddeko obwa president obwa buloga so kikyengezaako okugamba nti I was looking at a way of professionalizing this industry this growing industry nti we must add value ontegedde bulungi nnyo tulina okugattako value naye ate value gye tugattako erina okubeera what you call omanyi value you can add value but the value must translate to sense
olina okugattako naye nga kiraga senga obadde otunda mmotoka yo ng'ogitunda miliyoni 6 oli najja ne miliyoni 3 abazze ne value but that value does not translate to your sense. Oba ntegedde abalina value eyiye naye nga tetuukagana n'ekyo bwe kyosuubira era kyoyagala kyolowooza. Kakati be babuloga mu Uganda nti tetutuukanye na mutindo tetutuukanye na mutindo gwandibadde gubeera gwa muntu agusaanidde. Kati ffe mu community development kwanga nze babuloga mbalabanga aba community development experts bayamba okugatta ku society but also to guide because we need guidance. Ontegedde bulungi nnyo abantu mu Uganda bamanyi buli kintu kye beetaaga okumanya. Ugandans are not short of knowledge. Bamanyi abantu bamanyi mu Uganda bamanyi osanga omwana wa boda ng'amanyi Messi mukazi we abaana be gye yalidde ekyemisana gyasinga okwagala emisana gyasinga okukola amanye emmotoka ze amanye ennyumba amanyi golo z'alina. So knowledge Abannayuganda they are not short of knowledge. Abannayuganda they are short of how to use the knowledge direction and because knowledge and understanding okumanya n'okutegeera ontegedde nti abantu bangi bamanyi bingi naye okutegeera kutono. Omanyi lwaki tebajja kutegeera kubanga tamanya alina kulagawa yeetaaga kukumaakuma n'omugamba nti this is the way to go kubanga gavumenti yatwegaana. Okitegedde abakulembeze oba mu gavumenti si gavumenti but abakulembeze mu gavumenti batukola ki batwegaana. Tuliwo ku lwaffe bakola bye baagala naffe tuli mu byaffe betwagala. Oba okitegedde kyova olaba nti gavumenti omuntu abantu bayinza okubba ku kyalo olw'okuba nti abakulembeze mu gavumenti baava ku society ffe twetaaga kujjanga solution kubanga baba abakulembeze kyova olaba nti ku kyalo for example badde kugamba nti ku kyalo ababbi bayinza obbabbira omwaka mulamba nga bababba emisana n'ekiro bemukaba nga babakaabya babbi polisi netabaako kyekola ku kyalo ako kwennyini ne kubaako omuntu omu n'ajja n'agamba bino tubikooye tugenda kwokya gavumenti tugenda kuziba oluguudo oba ntegera bulungi ne bavaayo okyegedde oba ne bakwata buli yenna yakyogeddeko. Kitegeeza ki nti gavumenti kati yatuuka ku level erina interests erina byeyagala oba byeteekako essira ne byetawa nnyo buki budde. Onkyegedde bulungi nnyo bakukwata oli akubbako emasimu ne bakubbako biki nze nagamba emmotoka yange bagibbako number plate bwe bagibbako number plate okugiwaaba omuyayi nalekerawo enamba neŋŋamba nange eri mibisiki nenvuga emmotoka ngivugidde emyaka ate kati bembyogedde enfuna ngivugidde emyaka nga nange sirina number plate bankwata mbeera mu kuwaaba buli lunaku mpaaba banziba nkoze ntya banziba lifarensi yange bebeggwako nga none endala so kikyengezaako okulaga nti lwaki omuntu akubba n'atuuka ne kuleva ekuwa essimu kwogera osindika ssente poliisi ekyo nekigiremu okukola tracking enamba eyo naye ng'ate senga omuntu ono bagambye nti omuntu ono alina enkolagana eŋŋomo n'ekyagulanye basobola okumukwata in the next 30 minutes. So kiki kyengezaako okugamba nti buli gavumenti lwetandika okubeera oba security buli lwetandika okubeera interested mu bintu ebimu ng'ebirala tebiraba nga nsonga. Ontegedde bulungi nnyo olwaleero nze nina ekinugu kyange tulina abantu ku kkubo abatali menti kubeera ku kkubo nga bavuga emmotoka kati tugenda mu season ya gundi ng'agaliwo by the way kati tutwale okulabula kuno nti bannaye bwemba muvuge buki bulungi abagenda mu byalo muvuge nga muvuge abamu bagula kati emmotoka bali wasula motors bagula ki bakola mmotoka batuuke eyo sula motors alumuwa emmotoka atandikirawo kuvuga ontegedde talina experience
talina ki Luki yafa otegedde talina experience ayagala sula ontegedde ayagala ne basula mu moto omulabe sanyu oba alinayo omwami so labayo kitegeeza kugamba nti oli olugula emmotoka ye wonna waba agiguze sijagala basula moto ziwoka wonna waba agiguze olugula bwati emmotoka ye agwa ku luguudo ayagala gitwalako mukyala agirage bamaama ontegedde bulungi nnyo talina experience tavuganga ku mmotoka bbanga ddene bbanga kapanvu ekyo but simply because tetufuddeeyo kutegeera accident zino zijja ziva kuki accident ezisinga ziva ku bintu nga bisatu ekisookera ddala ziva ku baddereeva bakiboggwe baddereeva bangi abalina pamiti nga bakiboggwe ontegedde bulungi nnyo kubanga oba ovuga n'olaba noga laba ono naye ng'ate alina pamiti ate nnamu obulungi nengamba nti kati lwaki tetukola nga bwe twakolanga mu covid omuntu n'abeera ne pamiti okusinziira ku bukugu bwe nga ye takkirizibwa ku express olwa pamiti ye nga ye bamugamba nti gwe ku express tovugirako eno kirasi togireeta wano ontegedde bulungi nnyo bave mu bino bya kirasi abc manyi biki badde mu kutegeera experience y'omuntu ono avuga emmotoka n'okuvuga kwe ne bw'abadde akola ne tracking tubene ne tracking eya ddala omuntu ategeere nti nno ono gaayi avuze emmotoka ebbanga bweriti abantu abamu baddereeva abamu akuba emmotoka mu kitongole n'ekigwa nadduka mu kitongole ekirala teri tracking record nti wano yamala kutta abantu basatu bamuwanga bamuwenda batomedde tomala okyegedde bulungi so kikyengezaako okugamba nti we need that tracking ne tracking erina kuva ku driving permit now driving permit bagiwa buli muntu ontegedde bulungi nnyo kati abantu lwe bazibawa zireeta problem eno nti abantu bangi kati bafuna permit kubanga Christmas time bagenda kuvuga emmotoka oli abeere nga yakayiga emmotoka kituufu yayiga naye nga talina experience ya kuvuga ku gundi Masaka road luliko agenda kuvuga kasiyanta kyokka avuga kasiyanta naye oluguudo lwennyini luliko baasi nti just baasi emuyitako naawuliranga egugumuka bweti awulirange mutuulidde and that's the whole idea nti we need to have those details of people of drivers of all our selves then it will help accident ezisinga nga beziva ku baddereeva nti dereeva teri kibi nga dereeva kufuna accident nga tategedde nakwevudde kubanga dereeva abasinga webuvudde ne webuvudde amanya tebujja kuddamu naye oganga omuntu ng'akoze byonna bambi byamanyi mukutegeerakwe nakomye okutegeera nga ndaba enteesa ontegedde bulungi nnyo so kikyengezaako okugamba nti abanaye bavuga emmotoka mwebeereremu abantu manya nti gwe weka gwomanya as we wind up tukkiriziganye buli muntu alina obuvunaanyizibwa oba okola mu bbaala kati ng'abasajja bakola wano ku abaniba abaniba erinamuŋoona bw'otuuka ku national housing bw'otuuka ku orthodox church enkulu mu uganda ya orthodox small gate then opposite waliwo obabuulire nti ku Wednesday balukiya babeera wano alukiya abazze kulya akamere kaabwe kalungi balukiya babeera wano lukiya akolagana nafumbiro wano gye bayita campus night waliwo n'ekibira bagambye nti bakola ekibira ku Friday balina olunaku I will check baba n'ekibira wano baba n'ekibira oyagala mu kibira bw'obanga bw'omisinga ekibira nga gwe wali mu myaka gyo giri tewagendako mu kibira jangu abali bajja kutwala mu kibira gwonombuyi nojja wenywezezza be happy take care of yourselves don't worry ekisoboka kisoboka entalo zonna zikwase Katonda omanyi mu zabuli ya 35 zabuli ya 35 mu Bayibuli eyogera ku batuleetera entalo geno waliwo n'oluyimba entalo zo zikwase Katonda zabuli ya 35 ngibakwasiza abateekako entalo zaabwe okimanyi nno ekyo ekintu bakikola nnyo mu kuzika nze buli wetugenda mu kuziika
omusumba abaako zabbuli gyatukwasa nze zabbuli zennaakakwata tozimanyi muwendo bakwasiza zabbuli ebye ati era nze bwagikwasa ngagiteeka mu nsawo ngenda nayo naye lwendisumula ensawo erimukizabbuli yaŋŋamba mbugwe ku Monday Tuesday Wednesday oba mulokole ku Thursday noyingira obukatuliki ku Lwokutaano lwenyini lwolina okugenda mu muzikiti n'ofuukira ddala mulokole oli ali stoned mu kisiibo n'ofuuka ekizibu kale katube nga tuva wano